eyo gye mubeerera mu lockdown feno tuba mu bendown yo gye mubeerera mu curfew feno tuba mu kati cookie promotions mwana mutumbize sound straight up amanya bampize EeZzy the one lyrical Gino nga ndi wano ku cookie promotion straight up now and no care after time for action uliro muziki straight So much guys for tuning in to Cookie Promotions. Don't forget to subscribe, comment, share. Byonna mberenga mbikola manya nze Flora Show ngero olunaku lwaleero tuline baby EeZzy. Kimanyi oli muto kyaka nkusinga n'obukulu. Lwa bumpi tozole. Oyina emyaka emeka? Mpera. Myaka emeka? Kukyobumanya mpera. Ndi wano noonya nyinza n'okutwala ne bakwanjo. Tekijja kuba kibi. Naye ng'ogamba otya? Sigamba ogamba otya? Valentine yakutambulidde etya? Valentine nabaddeyo eyo munnange n'owe wange. Gyali? Kyogaa obwedda njaga kwewangulira kumbe oyina owu. Era akuba. Banange ensonyiwa. EeZzy wamututteko wa? Munnange omanyi ngeri gye tubanga tuba up and down so twatambudde munnange mpola mpola. Ku bimuli babisudde dde biri mu nju wali mbirabako. Naye nga music ali atya? Music atambula bulungi. Tumbiza sound owulira otya okubanga eri household name? Tumbiza sound is a blessing in my career. Lwe luyimba olwajja ne lukyusa buli kimu, it turned all the tables in my career. Abantu ne bantegeera ne baagala owuliriza kye njogerako oba ne kye nnyimba. Yeah man, so it's a blessing. I feel so good and so blessed. So emabegako awo twakulaba ne Ministry of Health nga mwezi oba muli wano oluyimba baluweze, oluyimba tebaluweze, kiddala ekituufu ekyali? Oluyimba tebaluwera, just baali baagala nkyuseemu ku bintu bo bye balowooza nti byali biwa by'abantu. So nange saali mwana mubi nawuliriza ne mbagamba tewali buzibu, nja genda nkyuse. Ne bangamba genda owandiike lyrics empya, si luyimba lunaku just kyusa mbuno bugambo bwe buti ne bwe buti. Nengenda kye nakola nenzi submitting nga gye bangamba nzi submitting, ne bangamba they will get back to me mpaka kati. Bakuwa bbanga ki okulaba nga submitting ebintu? Bampa ennaku 3 kye nakola after the meeting gye mwalaba. Bampa ennaku 3 kye nakola ne bangamba so in a week's time tujja kuba tukoze audio, then in a month's time nga video ewedde. Mpaka kati siina kye ndabyeko. Terms and conditions kyezaaliwo gw'okukyusa oluyimba? Be bagamba nti be bagenda okuwa ssente oba gw'ogenda okufandinga buli kimu? Terms zange by the way nze saabawa terms nkakkali nnyo. Just kye nabasaba mbuwombeefu obw'ekitalo nabagamba bugambi mumanyi mukwasaganye audio gwe ngenda okukola then ne video. Kasente mpulira abantu be bagamba nafuna akasente simanya milioni simanya 10 simanya bampa milioni 10. Sina milioni ze bampa yadde n'ekikumi sikifunanga. Ndi wano nange mu bwavu bwange. Singa bazikuwa singa oli mugagga. Singa era munange enkyukakyuka mbulamu mugirabe emmotoka gye nvuga nze nkadde genda kalanga okitegeera. EeZzy, omusajja oli gwe wayogera naye oli wa Ministry of Health nawulidde nga yagamba mu ndagaano yammwe temuli kyakugamba nti EeZzy twali tugenda muwa ssente? Era temwali kumpa ssente. Temwali kumpa ssente, nze saabasaba ssente kitegeera. Naye nze kye nagamba kye twakaanyako nti they will handle the costs of the production. That is the only thing we talked of. Nze sigambyeko nti baali balina kumpa ssente. Balina just kukwasaganya cost of production, that is audio and video kitegeera. So ebirala mbikole mu mutima mulungi, but up to now I've not yet had anything from anyone. Oluyimba bamala dde okutiisatiisa abantu tebalubaninga and speed gye lwaliko ne lukakkana okitegeera. So nze ng'omuvubuka mba nnyigirizibwa okitegeera kuba waka wange baba bamukendezezza tomanya kye nandifunye mu luyimba luno sanga ne mu Mamas nandibadde ndi nominated okitegeera, but because of that the song stopped and now there are so many things I've not gotten. I could have gotten nze nandifunye ambassadorial deals, company nyingi ziri mukozesa ekigambo kyange iyo Go TV okitegeera, Tumbiza Go TV okitegeera, but if they hadn't scared away business ezo zandibadde zange okitegeera. So ndi mu lutala ate
kugenda kunoonya ate ani akozeseza kino baana baabo bazzeemu ennyimba zange ye baagala otegeera and I cannot say anything about it. So nze ng'omuntu kiba kinkosezaamu otegeera business nnyingi singa kati essaawa zino companies nnyingi zinkozesezza oluyimba olwange lwakuba ng'essaawa zino nalibadde ku advert nga eziwera otegeera but I'm not on any because they are scared. They don't want to associate with someone who is against otegeera. So this is really not good otegeera. It's not good to me as EeZzy otegeera. So nze nkaaba yange nsabira ddala munnange government ekitunulemu kuba kati nze sikola tetuyimba obusente bwe nandifunyemu olwo oluyimba obukyusa obulamu bwange bonna nammwe mubukyusiza direction kuba kati of course automatically nze nayinanga zi performance online naye waliwo company zimwe zagananga okunhayalinga because they feel because they don't want me to sing that particular song and it is the song that is on demand otegeera. So I cannot sing it because the company thinks it is wrong because the government is against it. But really, why would you put a boy like me through such otegeera. So nze soogera mbubi naye nsaba busabye ensonga zange bazitunulemu nze oluyimba natadde olulala but I still feel like I've not been treated well. I've not been a bad citizen otegeera. Nze mbadde mwanayinki mulungi nnyo otegeera. So I need to be looked at with a merciful eye. Man. Waliwo wasooka owulira nga bagamba EeZzy oluyimba lwo baaluweze gavumenti nakiwulira ku interview emu gye naliko nze naye sibimanyi nabbimanya naye nali ku interview ne baŋŋamba naye ndowooza oba just byakusaaga then waliwo president omwe yankwira mukwano gwange naŋŋamba gwe oluyimba lwo munnange obadde okimanyi nti baluweze ne ŋŋamba batya naŋŋamba basindise n'ekipapula nakinsindikira nenkiraba naye nga mu butuufu tebasooka nakuntuukirira kuŋŋamba nti EeZzy oba kusooka kumpita olaba kye twakola kino ekyokumitinga kye twandisookedde ddala okukola bawulira oluyimba bandisoose ne bampita okyanga ne baŋŋamba kiri bwe kiri okusinga okusooka okubaaninga oluyimba mulyoke mumpite mwandisoose ne mumpita osanga kuba kati wetwaddamu ne twogera bakirealizinga nti it was not necessary to ban the song otegeera. They would have just called me tutuula ku round table nze kennyini ne ngenda ku TV ne tukyogerako ne ngamba kati this is what is going to happen oluyimba luno eno naluzzeemu bwe find better ways of solving things otegeera. But right now nga wenkugaa business zonna ze nandifunye gwe kyobumanyi saa zino singa ndi mu ambassadorial deals nga mukaaga ne zonna zigenda abamu bankuya n'okunkola naga omanyi kakookoonyo musajja tubadde tukwagala naye tekyasobola kukozesa lwa nsonga gavumenti biki ministry eyinza otegeera. So omanyi sente ng'oziraba zikuyitako zigenda bugenzi ziti otegeera which is not good otegeera. Nze abantu bankyaye abantu be nali nkola nabo nze mbadde n'abavubuka be nkola nabo ne bamanyi nze bampa sente ne nzitwala mu nkukutu. Nalina ttiimu y'abalenzi nga 10 sigazzaako 2 otegeera abamanyi amazima naye abalala bali bonna badduka lwansonga bamanyi nina sente gavumenti yampa obukadde 100 okukyusa oluyimba lwe sinaba nakyusa otegeera. So ndi awo music owange abantu bakusanga ne bakusaba sente tuweeyo ku sente gavumenti yakuwa sente n'obagamba siina nga balowooza osaaga naye nga nze mwana ndi mwavu tebampanga ku sente nze otegeera. N'abamanja mwana muntwale empola landiroodi tasonyi tebannaba kumpa sente zizonja zikwa. Nawulirako nti SK Mbuga yali yakusuubizaako ku sente. SK Mbuga nali ndi awo ndi byange ni mujja mu nzira ewange kyali wange nkubira essimu angamba SK Mbuga akunoonya dduka ku live ye Facebook nengenda ne munoonya nensanga ddala ali ku live naye nga caption ataddeko Tumbiza sound hitmaker amunoonya nenteekayo enamba yange mu comment nankubira ne twogera ku live naŋŋamba agenda kumpa obukadde 10 n'essimu empya otegeera simanyi oba mmeka simanyi nensanyuka nze nali ntomedde n'otutomera nze gola otegeera nasanyuka nnyo naŋŋamba nzikima enkeera neŋŋamba tewali buzibu enkeera nkuba ku simu alina gwe yankwasa naye era ŋŋamba komawo enkya tukubireko enkya nejjukira akikoze ku live abantu balabye manyi olede nga musimu baga blood wozifunira tutemereke ezaffe naye nga muga Katonda ali mu ggulu. Nze SK Mbuga tampanga yadde 10 era byakoma mbigambo nga mwabiraba ku live nange nabiraba bulabi we nagezaako bigobaganya nakoowa bukoyinze ng'omuntu neŋŋamba sijja kyesibako naye nga lwaki omuntu omuteekamu hopes ezo zonna then n'omala n'omutuusa eyo jjukira
nyinza okwewansangira nali mabanja mangi abantu bamanyi nina ssente mmanyi abamu mbakubidde gwe ngenda kusasula enkya naye bonna bandi bubi because of these things otegera nze sigambangako SK Mbuga oba simusabangako ssente simukubirangako ku simu ne mugamba mpa ssente naye nze nali neeyanga omuntu naye mu mutima gw'omulungi nagamba waaye ndowooza neetaaga okukola ki for compensation oba okompensatingibwa otegera naye obutakikola ate mbadde nze ŋŋaazi njagala ensi emanye nti kale si nti nze ndi mugamba SK Mbuga mpe ssente otegera just kyengezako gamba mbu kyeyasuubiza teyakituukiriza ate kati nze bandi bubi otegera so nze kindeese hano actually sikusaba ssente wabula kugamba buli ali eyo amanyi nti SK Mbuga yampa ssente era ndi mu loodi sirina teri kye bampa era ndinganga we mwansanga just ngezaako kwambuka oba mugagga ali bize nga womanyi munange abagagga akwasaganya kino akwasaganya kiri oba mwalemererwa okukwatagana gwe n'abantu beyakuwa kituufu naaba bize abeera bize nnyo naye just nze kindeeta wano okwogera bino lwa nsonga abammanja njagala bakendeezeemu kigere ku saawundi kuba bagitumbizizza nnyo kigera bagitumbizizza nnyo kati mbadde nsaba bakendeezeemu katono just nga omugagga era wanampa ssente tujja kupostinga ali nga azinkwasa ku TV live ku camera live ensi yonna ekirabe naye nga for now I've not yet received any money. Waliwo omwana eyavaayo n'addamu oluyimba lwo yo baba luyita batya kendeeza sound simanyi we baluyita title yalwo naye wali oluwulidde waliwo yalonsindikirako nenduwuliramu naye omwana yali abalabulamu naawe yali abala kuyitawo era simumanyi simuwuliranga nako simulabanga nako simanyi nawaafaanana naye munnange nze ndi muntu wa mutima mulungi era kyemmanyi gyali akimanyi simukubiranga ku ssimu kumugamba jayo oluyimba osegere so just muleke akulaakulane azeeko waako mulungi abantu bamuwadde amatu era I'm happy nti I've contributed at least. Abantu bangi omuntu waddamu oluyimba lwaba awulira bubi aba ayagala at least omwe ku respect ogambe bannange at least EeZzy namusaba oluyimba lwaki omwana ono tewamugamba munnange wano wakolamu bubi omuntu omulala akuba namugamba waliwo eyansindikira oluyimba namugamba omulenzi kuba ndoza yalamanya omulenzi mugambe nze siina buzibu yandisoose nansaba naye tewali shida kasita kiguddewo akikoze oluyimba lutambudde tewali buzibu naye nze kyenamugamba bugambi munyambire omuŋŋambire nti alujje ku social media then ku online stores kuba luba lu affecting olwange jukira nze wali wenfunira so luba lu affecting rates ez'olwange jukira it is my work nze simuganye oluyimba lusobola obeerayo ku ground underground oba biki naye ku social media then YouTube biki ebyo ne online stores alujjeyo olwansonga luba lukola ki lutaataaganya olwanga ate saakikozesa na command just nagamba nyamba omuŋŋambire osegere simanyi oba information yamutuukako naye nagenda okuddayo era nga bambi teruliiyo okitegeera nga teruliiyo era nenkivaako nenkireka kyovula temwandaba nga njogerako olwo oluyimba nomalako ne industry neguno omutima omulungi nga byetaaga kibuli ab'ekibuli baaliwo naye emirembe tugenze tugivaamu abantu tugenze tulongokamu nti industry tujagaza kirungi otegera obeera n'omutima omulungi omutima omulungi afuna otegera so nze byonna mbirekera Mukama yamanyi nti nze nina omutima omulungi saagaliza muntu kibi otegera waba omwana ayiseewo nga EeZzy nze kyenayiiya kyekimuyisizaawo I am glad kuba nze sijja vaayo nze kabuli muyimbi alina gwavuddeyo naye so wemba ngenda kujja abayimbi abaweerawerako siyina buzibu yamani. Cookie Promotions ko Charlie, don't forget to subscribe, comment, byonna beeranga obikola. EeZzy oli mu uma? Mwendi. Ng'okiddamu ng'ata akijje ewala. Sinabeera registered fully, but I'm in the process and mu budde obutono tujja kuba tumaliriza. Waikibenda yavaayo na resigning nga president. Olowooza ki gwe ku kyokwesimbawo? Mwana sibimanyi nnyo ebyo simanyi nsonga ze lwaki yavaayo ekyokwesimba nze sinabeera ready nkyapambana byange saagala kigenda kunzija ate ku track nkyalina ebizibu bingi ebyokukwasaganya biibyo bantu bamanyi nina ssente nga sirina bantu bamanyi nakwata bukadde 10 saagala bugaba nga sirina yadde 10 so nina osooka okukwasaganya ebintu ebyo tulabe. Gwe nga uma gy'olaba olowooza ebulamu ki?
sinaba gyetegereza bulungi nnyo nzikiriza nsooke nzireyo gyetegereze ndowooza tunaddamu interview eddako nja kugamba. Kapya ki EeZzy ke tuba tulindirira? Ekibuuzo ekyo mbadde nninda nina oluyimba olupya baluyita wulira omuziki luyimba lw'amaanyi era bannaaye mugende muluwulirize muluwagire nga bwe mwawagira Tumbiza Sound tuluwanike straight up. Ebigambo bye bisembayo eri bafanzi bo. Ngenda tandika n'abammanja nze sirina ssente n'ekirala mwana abafaani mwebale kummatira mwebale kunjagala amanya bampise EeZzy the lyrical mbaagala nnyo tweyongere Uganda tugikulaakulanye tweyagalize bannange bayimbi bannange oshegera tweyagalize tubeere n'omutima omulungi kuba kati ayagaliza afuna oshegera so Mukama alina ensonga lwaki yakuteekamu eno ensi oshegera olina n'abantu abalala boolina okuvaayo nabo tolina kwejjayo wekka so basically mwebale nnyo byonna bye munkoledde buli ambeereddeyo mu budde buno weebale nnyo. Thank you so much. Amanya nsigadde nze EeZzy the lyrical straight.